Kugane yenkoko na jirunda waka wange yo nage musumba njagala nango ojiriya nene nga musumba njagala ojiriye kuva mu buwere bwayo mama wayo agizala ali waka wange mukyala wange yazirunda nene agambye enkoko yo tukitwalire musumba ajiriye nange njagala ne musumba ajiriye musumba ogabagabanyo neye enkoko yo njagala ojiriye vudde ku ntobo ya mutima gwange kwase mukyala wange otegereza kugaba manyo okugaba noga kino njiwadde ku ne mama makulu enkoko gifumbire musumba ajiriye naye alyeko katukumu ani asobola okwogera n'ekibaleese ate mu ddakiika 3 byonna nga biwedde mwena musobola okwogera munsonyiwe bonna tekuli kasiru ababoda bonna basobola okwogera kali kyemugenda okukola mwerondeko omu anaabogerera naye abasigadde mutubuuzeeko obubuuza abanayogera babere babiri musobola okwesa eddakiika 3 ono omukyala avuga boda oba mukazi w'omukuba boda muwalawo biologically gwozaalira ddala bombi n'omulezi gwobazaala oba weeredde okuyita mu booda omuwala yamaze esini ey'omukaaga ng'onyoola munyozi bannange mwambuke waggulu era waggulu wammwe bawala boono mujje muyimire taata wammwe waali muwalawo ne mutabani we bwe baatazaala mufune omuyimirira kale gaalo senior 6 wagikubya olukumu oba ogiyingidde buyingizi wangi nagikubya olukumu mutwe kale namusaako ku bantu abooluganda mukama yeebazibwe nebaza mukama olw'okuba nga ndi mu kifo kino era gwe mulundi gwange ogusoose era nga ndi musanyufu nnyo siwaleetera era nkimuddiza webaze yasoboza okutuula senior 6 ate era nenjita nafuna 13 points okubireko mukalo nebaza mukama olwa taata wange mukimanyi ekidduka ekyo okukivuga buli lunaku ate era ne bakuma nga balamu mukama mwebaliza ddala ddala sijja kulandaganya ani mukulu ku mwembi gwe mukulu kale ate omukulu ye mombi mbanemanyi nti bw'oba ozaala abantu omukulu aba muwanvuko ekifo kimugyeko gwe mukulu akisiga kitolemu kikyusa Nyanze Kalyango Davis era ndi muzirango okusookera ddala bana ino okubeera mu kifo kino obujulizi ng'omulundi gwange ogusoose okujja mu kifo kino naye nga njayanya okuva 2017 nga njayaana covid times taata abadde nga ajjanga wano ne bato bange naye nga ate nze kituuka ekiseera ate siina maanyi naye olunaku lwaleero nabadde ku ssomero ndi ku kosi ndi nsoma mwaka gwange ogusembayo certificate level automotive mechanics Mukono Technical Business Institute lina kifuma naye era we nawulidde taata yankubidde ku ssimu just namukubidde nga nina byomubuuzaako naŋŋamba enkya tugenda kanene kwera bujulizi niŋŋamba taata temundeka nange njagala ogenda ojjulira mukama naye nga nakalinya mu kifo kino olwedde obwo bujulizi ekitiibwa netendo kyebaliza mukama n'ekirala mwebaza olwa taata wange ono bane tebibadde wendi wano ng'avuga booda avuga bakiyita kiwubiro banaye si kyangu obujulizi bw'amaanyi ebyokwogera tulina bingi obujulizi bwo tulina bungi naye olw'obudde lwe batuwadde katubukozese bulungi
asembayo. Abooluganda erinnya lya Mukama lyebazibwe. Amanya nze Sennabulya John. Ani musajja muvuzi wa bodaboda ow'enjawulo. Bodaboda njivugidde emyaka 21. Era ndikyamage. Mukubireko Mukama mu ngalo ate naye mumukubire mu ngalo. Myaka 21 akyali mulamu ku kkubo ne boda. Akyali mulamu ku kkubo. Nebaza Mukama olw'okuwa musumba waffe second chance. Musumba nze kulwange ng'omuntu muli neesaasira nanyuma n'okwenyuma nanyuma ne nga Mukama ayongere okuwanika agulu kubanga singa siggwe. Zo onkozeemu omulimu gw'amaanyi nnyo kubanga ndi bw'omu bwe nti. Naye nze ne Katonda kamba kwe kusobola okutuuka ne wendi. So nebaza Katonda olunaku olwaleero okubanga funye omukisa okubeerako wano. Ndudde wano nga nzija wano nga nva mukono nga nvuga ka boda kange nga nzija nani. Era mwebaza musumba nze ebbanga eryo lyembagambye emyaka gye nvugidde boda. Ebbanga erisinga obunene ndimaze ku bupakasi nga sirina boda yange. Naye olw'obugumiikiriza n'okwesiga Katonda, Mukama ankozesezza ankoledde nga nvuga boda yange ey'omugagga nenfuna bannanga abalala nabo bali bavuga boda z'abagagga. Ne mbagamba tetunange gye tugenda kuva mu bupakasi nga ffe abalina embeera mu empita nga tetwerwanyeeko. Bannange ne mbagamba twekolemu omulimu ku ssente ze tukola olunaku tubengako ze tufisse 3,300 naffe mu bbanga lya myezi 3 tujja kuba tusobola okugulira omulala ka boda adeka n'abakakadde. Nebaza Katonda musumba olw'ekirowoozo ekyo kye nafuna. Nenfuna ba boda bannange 10 ngera bwambuuza juzi mulinga bammeka ne bagamba tuli 10. Era bantu bonna bafuna ba boda 10 ne tutandika ekibiina ekyo. Naye olw'okuba ensi ejjuddemu obuyaaye bungi n'obubbi abantu bakola ebibiina basuubira bannaabwe okubabba. Era bannange baŋŋamba gwaleese ekirowoozo gw'ojja okusembayo okufuna. Ne ŋŋamba nze sifuddeyo kubanga ekyo ekirowoozo ndaba we wali essuubi lyange okuyita okusobola okufuna. Nebaza Katonda nti nagumiikiriza mu mbeera yonna bannange bonna omwenda ne bafuna. Neyanziza maama neyanziza. Bannange bonna ne bafuna. Mwenda bonna baafuna. Bonna baafuna. Bakubonereza kuleeta kibonerezo kiteeso. Kutabbibwa kubanga bwe banaasooka nange nyinza okubalyamu olukwe. Nebaza Katonda nange ne mmala nenfuna eyange era leero boda nvuga yange. Musumba emyaka egyo gyonna natandika boda nga ndi musajja mupakasi nga bwe mbagambe nga ate ndi mupangisa. Naye nebaza Katonda olwa Land Road gwe nasulira mu nju ye era nze nagisooka mu luumu nentuka okugivaamu ne ŋŋenda mu yange. Land Road oyo ali muko ne bamuyita Mr. Okanya musajja w'engulu eyo. Naye nagamba ndi muweera obujulizi mu maaso g'abantu abangi nti yambeererawo abooluganda omwaka mulamba nga sirina mulimu. Land Road nangamba embeera y'ensingi manyi beera mu nnyumba weebake nembeeramu omwaka mulamba nga simusasudde. Nebaza Katonda olwa mukyala wange musumba. Mukyala wange gwenzaalamu abaana bano gyali mukyala wange era gwendi ne tubadde ebbanga linye kugamba era mbadde naye paka olwaleero. Naye yafiiriddwa ewaabwe twali tulina okujja naye wano nga yansooka okujja wano nga tuzadde omwana nga alina ekituli ku mawuggwe. Omwana nga muto ng'akolola nnyo nga sirina mirembe. N'ajja ng'atambula mu kibuga muno n'asibira wano ku Kanani. N'omusabira n'obasabira bonna bali baze ku Kanani. Nebaza Katonda musumba essaala yo yakola era omwana wange oyo essaawa zino asoma kibiina kyakuna yenna Kalyango Debula. Kubira Yesu engalo n'akaluulu. Musumba nze okujja okutuuka wano olwaleero kubadde kuwaguza nnyo nga bw'ogambye. Nze nsano nga ntobye ndi mu bijaketi biri wali nze nanze nanga ntobye. Naye nga bannange be twakola nabo enteekateeka okujja wano nga tebalina kukkiriza. Era bangi olunaku lw'eggulo nga bw'agambye ne bw'olisigala omu kukasoberako ku kituufu jangu. Nga balinga abateekawo embeera nnemererwe n'olunaku lwange Mukama lwategese luleme okubeerawo. Naye ne ŋŋamba ne naasigala omu n'abaana bange tujja kgenda. Musumba ffe tetulina kyakukuwa naye mukyala wange musanyufu nnyo. Famire yange tuli basanyufu nnyo bannyinaze bonna. Neyanziza Mukama wange. Bannange abatusabira wano
wano waliwo Katonda atannabakwata ku kintu Katonda kyakukoledde. Beera mugumu, wano waliwo Katonda mwennyini. Musumba tise mubisoomooza bingi naye kentuuse wano ni bwe nfe nkya ngamba Mukama omusalaba gwange okunsasudde wanga Musumba nze katuwulira nkulangirirako obulamu olaba abaana bo at least generations isatu ove mu nsi ng'ovuze ku mmotoka etegerekeka ng'osuzeeko mu nnyumba etegerekeka. Katonda yayingira mu nnyumba yamme n'awonya omwana mumwe ebituli mu mutima agenda kukukola bulungi. Wangala nange mpangaale n'ekkanisa yonna abagirimu bawangaale. Abooluganda mbagaliza mikisa gya Katonda. Mukama tubeere wano ajja tukolera. Mukama waali neyanziza buli mwanya kyampadde Mukama amuddizeewo kubanga kubadde kuwaguza nnyo. Musumba okutuuka neyo enkoko nagirunda waka wange eyo nenage Musumba njagala nange ogirya nene nga Musumba njagala ogirye kuva mu buwere bwayo maama waayo agizaala ali waka wange mukyala wange yazirunda nenagambye enkoko eyo tugitwalire Musumba agirye nange njagala naye Musumba agirye. Musumba ogabagabanya neyo enkoko eyo njagala ogirye evudde ku ntobo ya mutima gwange. Ngikwase mukyala wange otegere kugaba omanya okugaba noga kino njiwaddeku ne maama amakulu enkoko gifumbire Musumba agirye naye alyeko. Mukama abampeere nnyo mukwate ebirabo byaffe baana bange mukwate ebirabo tweyanziza bannange. Musumba ngezezaako okuweerera abaana bange n'abaana 7 mukyala wange ogu abalenzi 5 n'abaana b'obuwala 2 naye bonna bali ku masomero nga bwagambye asoma. Neyanziza mwana wange ono yatula siniya ey'okuna naye nga mwana wange gavumenti yateekawo okusoma kubanga osobola okuva mu senior 4 n'ogenda n'osoma vocation ate n'ofuna ebbaluwa eri equivalent ne senior 6 nga Mukama yamuwa ekitonoona awayalinga amasannyalaze nga yakanikanga bulediyo n'akanika obusimusimu nga talina gyayabisoma naye nga manjagala kukubeerera omulimu era essaawa zino amaliza guno omwaka koosi ye ey'obwa engineering okukanika n'okuwayalinga. Ono omuwala ye yagamba taata nze njagala kubeera musomesa era mwana mubuulizi wa njiri mwana mulokole baana bange bonna wakawafu tuli balokole nagamba taata nze njagala kubeera musomesa. Yatudde siniya ey'omukaaga omwaka oguwedde ku ssomero lya Mukono hayi e Mukono n'akola bulungi. Essaawa zino waliwo essomero eryamuwadde okusomesa ng'ali mu kaholidde wano okubanga mu mwezi gw'omunaana amaze okusaba agenda Kyambogo okusoma busomesa. Mukama nga kyampadde obulamu njagala abaana bange buli omu ekirabo kye Katonda kyamuwa akituukirize kubanga nze saafuna mukisa kusoma Musumba nze ndi wa kya 7 naye okusowerera abaana bange kyekyobugagga kyokka kyenina nze bingi sibirina naye buli kenkwatako konna kuweerera abaana bange bisigadde Katonda yalimanya n'abaana abakozese nga bwana ayagadde. Mbaagaliza mikisa gya Katonda bise mu kusomoozebwa kungi Mukono eyo nina ekirabo naye nga abatayagaliza omusajja wakigwa olina amagezi omusajja w'amagezi nengamba owaayo okufiira obwerere kanzire ku bodaboda yange ekirabo nsooke nkikweke kubanga ekirabo kibeera mundayo teryakiraba. Ekirabo kyange nkina ne kakati abaali baagala okunzita olw'ekirabo ekyo nkyakirina naye nga ekiseera kyakyo kinaaba kituuse era ensejja kiraba ekirabo naye nga ekirabo kissa kyali kigenda kunzisa ekirabo kyange nengamba owaayo kammanye ennaku eyanzija mu kyalo nzire ku bodaboda tebaagala asituka. Bwe balaba asituka ng'obasanze awantu batandika kuyiga buyizi kuwakyo naye akajja wano abeera atya bw'ati konze manye ennaku yange kambeere ku bodaboda abatayagaliza bangi naye Musumba nze nkwebaza ebirowoozo byo embuulirayo yonna nze ndi musajja munaku yava eyo ewala natandikira ku nnyanja nensula ku nnyanja okumala ebbanga lya myaka 4 abooluganda abato ne bakugenda ku nnyanja wano wooli oli Bungereza. Nze nasulanga ku nnyanja okugenda okuvuba ezo empuuta ebawoomeranga nsula ku nnyanja okumala ebbanga lya myaka 4 paka nennemererwa ku nnyanja busente bwe nali nkozeeyo gwe nali nkola naye n'abunzibako ne nga Mukama kaŋŋende. Mukama bw'okujja ku lukalu yansula ku bodaboda paka olwaleero bodaboda yenfudde kyendi nsula wange poloti 5 ku 10 ate 5 ku 10 kwennimira emmere yonna nga akasente kange kajja mu bodaboda
siriika mmanja. Ekitiibwa n'ettendo biddiza Mukama. Bannyinaze mwenna abali ku TV, abali ku rediyo, Soroti media yonna gyetuuka, abali e Gomba, abali e Bukunja, bamaama bange muli mu kyalo Bukunja, nabagambye bannange ngenda ku Kanani leero, Musumba yampa omukisa. Bannange mubeere ku munnyo, mubeere ku Katonda, temuyuugayuuga na kintu kyonna, Katonda ajjukira. Mukwate ebirabo byaffe baana bange. Wanji ono yeyamye miliyoni ya sente ate woomwo simunyobera muku ankawe muganda nga asiimule. Abooluganda njagala kwebaza olw'akaseera kano. Mukama yakikoze, singa si Katonda osanga tekyandibadde bwe kiti. Bannange mbasabira mikisa gya Katonda nti amaaso ebisoomooza n'eba bifaanana bitya naye amaaso temugajja ku Katonda. Amaaso go galemeze ku Katonda kubanga tuyita mu muyaga mungi. Nze olaba nasimatuka ennyanja emyaka 3 gye nagibeerako. Era bangi mikwano gyange baafa n'emirambo gyabwe ne bazawa kubanga bw'ogwa mu nnyanja nga wagwiridde mu mayiro nga 6 kizibu okunoonya ne bakufuna. Naye neebaza Katonda eyantaasa ennyanja nenzijja kwano ku lukalu kwe maze emyaka 21 nga nvuga boda boda. Era sejjusa Musumba nsanga nnyo obuzibu, musajja wa bugingo, olw'obeera n'abantu abatategeera botera okwogerako. Mpo ky'okumanya obuzibu obuli mu mitwe gyabwe nga balumba gwera bakasajja ka bugingo yakoze kino. Ne ngamba bannange teri alina buyinza ku nsi kusalira muntu mulala musango kubanga ffenna mu maaso ga Katonda tuli boonoonyi. Naye bw'otandika ebizibu by'okubijja ku mbeera zo n'obiteeka ku mulala, ye Katonda ng'akuvaako ng'akola ku balala. N'olwekyo akalowoozo kano njagala kagenda eri bavuzi ba boda boda bannange ti boda boda essaawa zino abavubuka bangi, generation y'eggwanga alina ogwe mulimu buli omu gwalimu. Majority y'abavubuka njagala kubasibirira ntaana nze omulimu gumazeemu emyaka 21 ate nkyasuubira okuba nga nkyagulimu kubanga emirimu si myangu. Nze neekozesa obudde bwe nzigirako ku mulimu n'okunyuka n'okuddayo. Ekyamazima Musumba ndabye Katonda okuwanika essimu kuno gyempanise. Emirimu gye nnina ku ssimu obudde bwe bunsalako nga bakasitoma bba bampita okumpa emirimu. Naye obudde ne ngamba ate nze sikola kiro kasaziwera ssaawa 12 ezingira ssaawa emu nga nnoonya kagaati k'abaana bange nkyaka batwala ku ssomero nga nsanga naalongo bange ssebo ndi Ssaalongo. Gwe wasalawo wewa discipline. Newa discipline. Okoma 10 ne meka. Ssaawa 12 bwe zikoona nga ntandika okubalansinga ebitabo mu nsawo yange nga ndaba leero kyenfunye bwe ntoolako kino ne ntoolako kiri enkya naasobola okukeera n'enzira y'okumulimu nga Katonda ngamba nti ekyo kimala ddayo ewaka. Akasimu ne bekavugira oba tokyatwala. Ne bakasitoma bange nze okusinga emirimu gyange gya ku ssimu kyova laba mukuwanika essimu sisaagirawo. Nfunirako essimu zimukyusa bulamu n'olaba ng'ofunye omulimu gwa lunaku lumu ng'oli akubidde essimu muntu omu n'akukolera olunaku. Abooluganda essimu eyo siri akwejalabya abali ku social media okuvumirako abantu mugenda kwebuza mmwe bennyini. Essimu gikozese ebyo Katonda byakuweeramu omukisa. Naye bw'onooyagala okukola ng'oli bwakola olumba omuntu gw'otalinaako na bwino mujja kuwoza Museveni atusibyeko obwavu nga gwe bwavu. Baagaliza mikisa gya Katonda. Ababoda boda tubeere ku mulimu tukole, ensi kukole, ensi sikuleekaana. Ebyobufuzi bingi olwaliwo bye bikutta akati mu ggwanga. Buli muntu atunuulira wa boda boda okukozesa mu byobufuzi. Naye gye kiggweera teri agenda kuyamba, teri agenda kuyamba muzaddewo, teri agenda kuyamba ng'oba gw'ovuddewo ng'ofiidde mu akisi. N'oli anoonye ebyobufuzi anoonye baganda abe ne baani kubanga gwe togenda kwesimba era tolina kifo kyonna ky'osaba. Mbaagaliza mikisa gya Katonda. Buli omu beera ku mulimu gwo nga munnabyabufuzi bw'ali ku mulimu gwe naawe beera ku gwo okuggyako ng'akusasudde nawe olyoke ogende mu budde bwe. Otherwise nze Musumba sirina budde bwa bitagasa. Era bw'otubuli ame mujje ebitagasa mu by'omuwendo, ebitagasa mu biteeka emabbaliza, ebitagasa sibiteeka mu pulogulaamu zange. N'olwekyo ndikyakulabirako kirungi eri abavuzi ba bodaboda. Nzirawo gye mpanga lya Musumba naliko ssentebe waabwe. Naye olw'ekirabo ekyobukulembeze n'abaakiraba nga bandaba nga agenda okugaggabana n'okwagala okunzita nensikamuuko ku bigere.
Nengambe ekifo mu kiwo omulala nze kanesigalire ku boda yange. Era bangi bebayita ba chairman nganze yavaako ate nze go bayita chairman n'okusinga abaavaako n'abamu mbasinga ng'ate bali mu ntebe. N'olwekyo okubaako ne kyofuna sikumala kubeera chairman oba kubeera gundi kasita weewaayo okukola ng'oli ne Katonda wo toyinza butawangula. Musumba Mukama njagala akutuwangaalize nnyo. Banange ye ssaala yange obeere okubanga nze omutima gwange onkoze bulwenyinyuka nze seebakanga tunamaliriza enjiri ey'essaawa oba mukaaga oba musanvu ne night prayer yabaddewo saasobodde kujja nga nalwala amaaso red eyes ng'omutwe gunnuma ne ngamba kambeere ku TV era nagibaddeko mpaka lweyote nze buli ekikolebwa ngamba ekyo kyange nogamba niwe nabansaba n'omuntu omu nga musumba yenze niwe bansaba n'omuntu omu ngamba yenze. Bannange Musumba neyanzige bannange abalina kye mutuwadde mwena Mukama abakolere nammwe mutasuubira nga nange bwe munkoledde. Neyanzige Mukama akibalire Musumba. Shalom, shalom. Somebody shout hallelujah. Amanya bampita n'Isima Julius mba mukono naye nkolera wano Kampala bakuyita kubyanza bamukimanyi okubyanza mukitegeera naye nze n'omukyala wange nesimula nze wano simula oliwa Black Beauty jangu Black Beauty tolwayo ija mwerere ija ija mwerere no ata abarezi bange babiri tobarezi mujeyi jangu bali mu Sunday school abo mbalekeyo bali mu Sunday school mbaleke nowago mwerere ankumire ijo muri Kampala mweronda muti omweru okufumbirigana no omwaro Black Beauty no muri so nimbandi omuri Kampala bagweto kubyanza tutambula tubyanza tugira no bimanye bya accident usanga haro lyafire origaho ranga kuma so kuna horire nimbani nyishaho nisaba galika ngenda sorti imfuno obstakles intekaho so kiza yansangira mukono uri wa sorti ni wa sorti twine program yo kwiza ngahi kana ninja nyumbu mukore program yona nikozere ki ndo so kuyangambira na nyine gukora ki naye nyine ngo musabazi nikanka woye ngakuru ya sticker border yawe niza direct so ni sima kujaranga ko kwereza second chance no twereze bigambo tugira so ni sima rada ngo mwerere banzogambe erulavu bweti je mwetaga bo Ruganda mukazi watwena kyagamba Ruganda Mukama yebazibwe amanya bambitaka wajeni mundi mutolo neno namusanga mu kibuga netulumba mbalala netukomawo mu site nebaza Mukama Musumba nkwebaza taata nzobise mumba mpedde mwamanyi omwami omuvuga boda za loni nebabe ngabera akajivuga wiki nebajimujja kunenga Mukama obera ku TV no saba nensaba nenga Mukama lucherumu banga ina boda ngayiye tebacha mulangira taba boss tacha mukubira sema gamba gwe kanyankolera tano bodange nebaza Mukama afunye agenda afuna bode iyo mulinye lya Yesu nebaza Mukama abanange babera batudde ngabago bya school fees nabasiba mu nyumba ngateri kufuluma nebaza Mukama olwobugabirizi Musumba otusabira muguma Katonda kuba wetali abana bagenda kuddayo twera Katonda nakube kuba wetali nagabirira abana nebaddayo nebaza Mukama olwa second chance nze nali anenda bamawulira nengamba yi bituufu nentekako speed soloti nengenda owulira ate Musumba amasasi nze nayita Mukama tisikituufu mulinye lyayesu nkisazaamu sikituufu Musumba affe mulamu nebaza Mukama Musumba olwa second chance ekitiibwa netendo mbikudiza ekirala nebaza Mukama nali mbalala nga nfiiridde omwana negalidda mu kisenge abaluganda nteekako radio nagenda owulira ku mwana gwe mwanyinaze oli munnaku kubanga ofiiriddwa wesi wasaba webaze Mukama abaluganda nze nasituka ku buliri nga nina essanyu nasimbula essala nazalange nagamba Jeni obadda ntindeka mama ntindeka nebaza Mukama kiri
sigenza naye ndi mulamu musumba nkwebaza taata fe tubaddewo mu bizibu ebingi naye waliwo wenzi gwamu amaine nga mukama bugingo gwe yamuleeta mu kibuga olwajjani waabwe nga talina kyali nzaba mama wange yafa obulwadde awe nebaliriza mukama yayifa obulwadde nga ebiseera ebyo nga tewali ddagala naye nze mama yanzalira mbu yali afumba walagi anzalire mu lusuko naye nze saayonka mange yafa nze mama wange bwe yalwala baberanga gamba saa 12 nze nga nyingira genda olya ne mama yekyawo nga yena alina amabwa nenze nalyanga mu suwaani emu ne mmange bankebera emirundi ng'etaano amaze okufa nga ndi mulamu nebaza mukama banange simanyi nakumanya nenebaza mukama musumba webala otusabira webala otugumya kitiibwa n'ettendo mbiddiza mukama